batandise okunyonona. Them a call me Ethan. Ian prop and the beat, yeah. Baby, Zendeka, Zenka Zenati. Girl, I be wanting you. Zendeka, Zenka Zenati. Girl, I be missing you. Zendeka, Zenka Zenati. Tubaniriza bakatoyungako ku Nyondo Media. Yenze Nyondo Rozet nga bulijjo. Mujje baleko mikwano gyaffe. Deportation yafuse deportation kuza abana bakwafusa okuze wane baka. Naye ngolwa leero kade kubeerako ne mukwano gwange nadde bambuuza muli bangi nti abange Rozet twabulako ne Brendamiles mukwano gwo bamudipotinga gwe bakudipotinga ddi kakati bikitwala tugende bamudipotinga kakati ate gwe okola kisaawa eno abange akomawo ddi era abatulimba nti bete bamudipotinga nange simanyi baba bamudipotinga oba tebamudipotinga bannange simanyi mikwano ne babanga bamudipotinga it is none of my business but still kamba finding ile ekitufu mwabagala okumanya kuba abantu mubeerayo nnyo naye nga mwagala okumanya ebintu n'ebitagenda kubazimba kati kamba w'ekituufu okuva eri omuntu gumanyi omutuufu agenda okutubulira ekituufu tumanye nti Brenda kituufu mudipotinge oba si mudipotinge nakede kumubuuzaako kubeera yali mukwano gwange era akyali mukwano gwange sikyegaana nakede mubuuzaako ye agamba bw'ati agamba Muneesonyiwe temunywerako buugi si bigambo byange mugenda biwulira mwabagamba nti bamudipotinga nagamba tabamanyi Muneesonyiwe ddala mukole byakwatako bw'ati bw'agamba kati abagamba bandipotinga nze nagenda mu bulungi omuntu gwe badipotinza atwala keesi omuntu gwe badipotinza basooka ne bamusibaamu okitegeera nze nagenda mu bulungi era sawa yonna wemba njagala ngenda kudda Dubai okitegeera abo basiru nnyo ndi fayini tewali kyensumbuwa abadde eno be bantegeera kati abadde eyo ku kyeyo tebalina kye banjagaza seetaaga bantegeere nze ndi fayini abadde eno be bantegeera okitegeera abali Uganda saawa eno bategeera Brendamiles bw'agamba abali no ku kyeyo muteekawo boundary temumutegerera mumuleke bw'atyo bw'agamba naye mbadde nvakubira kwano ku Dragon Lady ndudde omulaba naye nga ye mukwano gwa Brendamiles ye muntu omutuufu agenda kutubulira ekituufu Brenda mudipotinge oba si mudipotinge mukubireko kasimu ava ku mulimu yagenda otubulira ekituufu oba nga Brenda ono kituufu mudipotinge oba si mudipotinge naye nga mukola kyamanyi mwenna abasubscribinga ku YouTube channel yaffe tubawa amawulire agaliko tubawa ebitambula n'abaana kansooke mbalabule abali mu biyumba bagamba nti abaana bahaddewo ennyonyi bali kubatwala abalamu muli kulimbalimba bannamwe nti ennyonyi zatandise okusomba abaana nga zibatwala mu nsi zaabwe nedda tezinnasomba Lady Dragon kulikayo ddiya Nagwa tudde tulinda una atuuse ne mama she's looking so fine so smart oli kasimu oba oli kuffe badde kasimu naye ompise ne musiibula kannange nsikirira muno Nyondo ng'obadde obuze ate leero kiki ng'onyirira kwata wano kati ovaawo obuze leero kiki va ku mulimu mama olabika bulungi oli so smart kola mu banka okola otandise era waliwo omwana yambuuza juuzi oba ova ku kikubo munaye kati kwayambala ng'olubuto oluli bweru okola mulimu kyogwo bannaaye mundeke oba ova ku kikubo ki wonna gye nkolera yebeera ofiisi yange so tetuteekayo nnyindo zaffe okay ensonga obuuzeko yakulaba waliwo ensonga nzize ensonga lwaki kuba bandudde okujjako gy'oli naye era ensonga yiyo naye nze kambuuza abanda kuba si yange sigimanyi bannaaye abanda bamwe nnambalamusizza mwebale kulabanga Nyondo Media n'okusubscribinga mweyongere musubscribinge mulikinge tusobole obongera mu maaso baana that is it nange nali siri wa media naye Nyondo olaba ono era ddala Nyondo ejja kuhamaringa kyoba omanya Dragon Lady there is something I saw I think it's better we should go here okay era kituufu kuba nange nkooye nekirala nga sina kutuuka ku nsonga ekunonyezesezza nenakubiddeko nakasimu Dragoni nzijukira twakolera surprise birthday Brenda nga yagikolera
waliwo kye watulimba Kikyekyo. nakizudde and I'm ready to show the world who exactly you are by Who I am? hook or crook. But I think you don't know me. Nyondo. Okusinza ku kyenazudde Dragon Lady, like seriously. Waliwo ka video kenalabye sona okakulaga wane. Ka video yako ng'oine Brendamiles. Something was happening between you people. Kyekyaliwo. Twalwana, twayomba, twakola. Sina video. Video yakya nti tulwana, twali tuyomba. Video eyo twali tukola ki? We are enjoying one another. Enjoying one another. Jamamanya, I have all the bukakafu Brani. Nakuita Brenda. I have all the bukakafu here, right? And you're the right person. Again, okutubulira Brendamiles on mudipoting. Kusiza kwatu kyebagamba basi mudipoting. Naye nga I have something right here. I wanna show you. Nzo kuloza sikutegeera watulimba tekina buzibu. What exactly this is? Neba naye mulondola kati ebyo wabijje. What exactly this? Ukibalage. What is this? Oh, why? Shame upon you, Dragon. What is Kati this? kiswazaako ki? Kiri nomo, eh? Kyo kintu kya bulijjo. Gwe sikufe. Okay, Nanti era ekyange tekiba kyamu. Siyabadde ensonga naye nga ngenda kunoonyerezaako kuba n'olunaku olwaleero. Siyina buzibu era siyina kyentya. Paka, I wanna show the world watulimba. Naye buli muntu abaako ne privacy so kati nabalimba katimbu ki. Okay, kyokka kituufu kiri nti gwe omuntu omutuufu gwe twali tulina okubuuzaako ku Brendamiles. Brendamiles kituufu mu reporting ali obuwuka nakedde kwogerako naye era nga mukwano gwange naye ali obuwuka ayogera ebigambo tasalwako musale temumanyira nze abali e Dubai wenjaga nenkyankomawo temusindikirako binnyo saagala kumanya tebandipotingangako. So gwe muntu yabeeranga naye mu kibaala gwe muntu gwendabyeko wane nti even you had something else apart from being friends. So I think you're the right person okutubulira ekituufu. Brendamiles mu reporting oba yeyeetwala nga si mu reporting. Kati kye kituufu kye mwagala okuwulira. Okay, kale mu deporting. Brendamiles ba mu deporting yalina emisango yali yeetunda yali ebisiyaga ba mu deporting. Si kye mwagala okuwulira. Kyekyo. Yali tagiyina kati ba mu deporting. Mubadde mwagala mugulira. Kiza Brendamiles ujye mu deporting. Sibwe kiri kye. Mubadde mwagala mugulira. Brendamiles abadde yeerisa, abadde yeesuza, abadde yeenywesa, abadde yeegulira visa buli mwezi nga buli myezi 3 nga talina kyabanjibwa. Okwetunda wamma naye. Okitegeera okulya ebisiyaga n'ebyoba bye muyita ebisiike bye muyita ebisiyaga wa mimwaje era wa nyintu ye yamanya ensolo ye wagiriise essubi ne watagiriisa. Okitegeera ebyo tebibakwatako naye abantu ba social media olumu bagenda ne boogera ono nayogera kino ono nayogera. Brendamiles ta deporting bwangako kati nange naatera okudde waka bwe nadde waka mutandiko gamba nti nange bandiporting. Ekituufu kyekimama. Brendamiles si mu deporting. Brendamiles si mu deporting yeetwala yekka ewaka nga asazeewo n'agenda ewaka. Obusungu nga bungi. Nze binyiiza abantu bagenda ne basamira bannaabwe ne babakunkumukirako amatu kwegamba n'ogenda n'olaba oli nga yenna anuusa aweddeyo ayogera ebintu ebitamukwatako byatalinaako mutwe n'amagulu ali awo basiruwala busiruwa zikomba malibu. Bintu ebyo binyiiza mwana munyiiza mani. Kitegeera buli muntu afe ku mudaala gwe. Okitegeera bwe baba bamudipotinga nga bamudipotinga bikwatirako wa. Tebina gwe bikwatako naye abantu ebweru boogedde simanyi abadde ku social media nga ne visa tagisasula yabadde agimusasulira. Bwebanga visa ya mulema wona wabadde asula babadde yebaka n'ebyabadde anywa n'ebyabadde alya waliwo abadde abimugulira. Waliwo abadde amusinga okwambala obulungi be babadde babimugulira. Abantu abamu babeerengako serious Rozet. Naye omuntu agenda n'akunkumuka ebintu byatamanyi n'akunkumuka n'eminyira ne gijira omuva mu nnyindo giyiike wansi ng'ayogera bwogezi ne byatategeera. Badda mu kukomba bukombi mmanya avudde ku mirimu gye yandikoze egimuliisa nadda ku muntu n'amwogera n'amuzimbako akayumba n'amukolako oluguudo bannaye muve ku bantu. Olwekyo Brenda mwogera bate mwogera. Brenda twogera. Oba kituufu bamudipotinga kati waliyo tewamanya. Bwe baba bamudipotinga kati mutwale kye mumanyi nze mbagambye Brendamiles ta deporting bwangako.
ne bwaba yagadde ekiro kya leero asobola okurandinga Dubai kuba she is not deported. Waliwo yamukwatako waliwo yali ku kamera ekwata eriso ejjako eriso ku deportation center ajja tugambe eyaliyo nga basimbye bonna line nga babajjako bonna eriso bwabanga ye yayogera ayata abatasana Brendamiles nonga omuwolereza nnyo n'oku okambwala ennyo okugera ku Brendamiles. I have to cause mukwano gwange tuludde naye ebbanga ye muntu gwe tubadde tutambula fena nga tuli ababiri. There is something I've seen. Someone gave me this one and it was like Rozet. Mwabamanyi ku Dragon Lady kino kiki. Mwabamanyi era kyolabye kyekyo ate nziremu nkikubuulire ng'okirabye. Mwabamanyi. Laki watulimba. Anti buli muntu abaako ne privacy abaako n'enjogera so kati bwe mbanga nabalimba oba nabalimba basaabalimba nzaamanyi namwe ebisigadde bemulowooza mmwe abamanyi. Kati wano kumwani yali omukazi. Tebibakwatako. Okay, go nata Dragon Lady era dakituufu Dragoni omukazi mukambwe ono sometimes nze mutende mweta mu camera. Mba nebyokumubuuza bingi oluusi ne bibula. Omukazi mukambwe naye era nja kubikubuuza lwa mpaka kuba tubiraba ate mulimu ebintu ebimumbuuza toyina nabimbuuza kuba that is my private life bibakwatirako. I'm going to look for everything about you. It's okay, look for it. So bobifuna what are you gonna do? You will do nothing. Just ojja kwa kubira bako. Ero ojja kwa kubiwa ense ojja kwa kubira bateri muntu amfuge bweru nti alina kyagenda okungala bakazi bannamwe bakazi mmwe. That's what we want. That's what you want. Abasajja babakola ki? Tetubagala. Lwaki? Tewali nsonga. Buli muntu abane feelings ze. Neto kuba mukazi watu basembereko ne side yemu. Ndaba olubande kutadde kumbi. Sikulimba mva ku mulimu nkoye mulimu kumbuza ebintu ebitalina mutwe na magulu wambuza simanyi lwaki olya mukazi munno simanyi ate lwaki gundi bamudipotinga bibakwatirako. Nedda abantu nawe oluusi abantu baba bakuteese ku pressure ng'onakubuuza kino onakubuuza babagala okumanya amazima. Abantu tebibakwatako. Lwaki baagala okumanya ebintu ebimu nga tebyetaagisa? Kati nze Dragon Lady okulyanga okubanga nebaka ne mukazi munnange kikwatirako. Dragon by the way lindako eriyo abantu abakumanyira nga bakwagala bakumbuzaako that lady how is she whatever neli good gye twakola interview abana bakwagala nnyo she's a good lady this and this and this and this so baga ne bakumbuzaako sometimes era eyampadde ka video kano fani wona nga bano nza ku Dragon Lady oyo. Is this real? Is this true? Era ba Brendamiles ne bambuza Brenda is your friend na that you family reporting oba kiki so asa kudamu mukomu so that's why I had to come on camera and I ask you about her. Ekituufu kanzika kane nganze but binyiziza by the way. Saa kulimba nte binyiziza but kuba fani bange banina okwogera ekiriyo kitegeera. Fani wange asooka yabuuziza ku kya Brendamiles tebamudipotinga ngako. Brendamiles ye yasalawo yali asasula visa ye era ye yasalawo ngegwako n'agamba sigenda kulinyowalinga visa endala kansooke nzireko wa kuba maama we yali amuyita ng'agamba oludde okujja ewaka bukyanga ogenda sooka oddeko ewaka okole ki. Brendamiles yali akulazeko ebyobugaga bye yali alina bye yakozeewo ebyo tebibakwatako ne bwe mba mbimanyi yalina byeyogerera it's not me. Bw'abanga talina kye yali agambye ku byobugagga bwenze I'm not supposed to. Kati akugamba kata naye gyali naye she's doing the same thing oba ngaki ate mbitegeeza ki ale ekikubo gwe kyoba omanya kibeere kimu nti Brendamiles muntu eyasalawo ku mulimu gwe gwakola era ali proud okubeera malaaya ate ajja sigala ng'agukola paka okutuuka ekiseera waalivaayo ye kennyininyini abagambe nti nze obwamalaaya nkoze eki buvuddemu naye abukola nga bumugasa va ku bamalaaya. Bamalaaya babika bibiri. Anti bagamba bamalaaya babika bibiri. Malaaya eyeetunda nga ye ali ku business nga tosobola muyingira magulu nga tokoze eki tomusasudde. Ne wabaawo malaaya atalina nsonga nga ye musirusiru ali awo ayina kyagaba kati oyo atalina mulamwa yatalijjamu mulamwa mu bwamalaaya. Bamalaaya bana afunye ono amukwanye n'abuuka okitegeera oyo alabika alina n'akatuli ku mutwe. Ne Brenda obwamalaaya bwe it's okay let her do whatever she want cause akifunyemu ate nga mwana muto. Brendamiles kaweddemu anti amateeka amakakkali
Dubai gefulumiza kaweddemu malaya gwe omanya bana Uganda mulina omuze gumu nti mugezaako nnyo okususuta obwononefu mu nsi yonna temulina privacy ebintu nga bino ebiwuduwudu bye mukyasinze nnyo okutunuzaamu kamera okulaga ensi they are living the better life nenze ngenda kubabuulira nga sirumamu abantu nga Brendamiles enkomerero yaabwe mbi kino mukijja kunze Allah bw'aba akyatuwadde obulamu tugenda kulaba enkomerero y'abaddu bano abaddu abatambuza obwononefu bano abaddu abatalinamu okutya Allah oba kutya Katonda mu ngeri yonna njagala mulabe enkomerero yaabwe nsaba Allah abawa obulamu mmwe mwenna abatuwakanya bwe tuvaayo ne twogera ku bantu nga bano ne tubogerako mu ngeri emu oba endala mugenda ne mulowooza nti ffe simanyi tuliwo to let ladies down to do what bano abantu bano kye bakoze mu Dubai abaana abato be bayingiza mu mulimu gw'abamalaya nga tebeeyagalidde abaana abato be basikiriza ne babaliiramu nga guno omulimu we guli ogwakabi temubamanyi muwendo naye So even you're proud of her? Yes, No. Ate gwe nawe oli malaya oba wali okikozeeko? Nze siri malaya naye nali nkikozeeko. Wali okikozeeko? Nali nkikozeeko naye nga seeyagalidde. Waliwo ensonga ezimu kuba buli omu tamanyi ngeri gye najja Dubai. Okimala mu bbanga ki? N'emyezi 3 tegyawera kuba si kye kyandeeta. Nga buli muntu bw'ajja Dubai ayina engeri gy'ajjamu ate tuyina ensonga lwaki ebiseera ebimu tukola ebintu. Waliwo kikuwa waliwo online? Era side emu eyaba Brenda gye twasisinkanira. Nze nagenda okulabagana ne Brenda nga nsanze twabeeranga awo wamu naye nga ntya okwogera nange yansanga mu club. Nga bwe nakugamba yalinga ntya nga amanyi ndi mukambwe naye kwolwo yasiba omutima najja nangamba jangu tutuuleko wali kuba yali birthday. Otika ono tunula bwoti. Ndabika nze mubi just. Ate ole mukazi mulungi. Gwate munaye nze atiisa abantu. Be mukazi mulungi ba musajja. Kati ekyokubiri fani wange owokubiri kye muddamu ku kye babuuziza nti ekya Brenda mbu yakuwadde ka video. Yes, my fans, it's true. It's true. You a big girl. I don't fuck men's. Ekirala kye babadde bambuuza. Fani wange akubuuziza atya? Kucha Brenda kana ka video kyekulaze. Was it true? Naye abantu. Naye abantu mulabika muliko ekizibu ku mutwe wallahi. Yeah. Kwa ensonga. Yes. Guys, my fans, it's true. I don't fuck men and I don't give a damn. Mutegera. Era abo bonna bagala kumanya asimanyi fuck you bitch. To those who doesn't mind their business, bagala kumanya just Dragon Lady alidde Dragon Lady alidde atya Dragon Lady yasuza atya Dragon Lady asula wa bibakwatirako wa banayi bibakwatirako wa. I don't give a fuck. I don't fuck men and I will never. Why would you never? Haven't you ever done it? Sagala, I have. Yes, I tried it. This is my second. Eba nayi nze bwe mpulira obusungu n'okwogera kunnema ebiseera ebimu kubanga bino ebintu binyiiza. Ye bannaye bwedde otudde wano nga wasembeddeyo ndaba osimbye n'enkondo sembera wano kubanga wazze kumanya nsonga ntuufu. Sembera wano otuule wano buli nsonga ogiwulire kyekyakuleese si bwe kiri. Nkoye munyimiriza nva ku mulimu mwagala kumanya kino mwagala kumanya kiri ate oli mu kusemberayo Ng'osimbye n'enkondo. ndaba osimbye n'enkondo wange mpisaamu oluyima ama buno obukambo bw'oliko nzisibulabangako naye nga nagirabye amazwel non scared ndi muntu we mba ntandise ekintu mbeera nkitandise Dragon Lady watuwimba. That is the reality. It's okay. Buli muntu abaako ne privacy abaako n'obulamu bwe. I'm going to show the people the truth and what It's okay. It's okay. I'm not scared of anything because tewali andisa tewali wanywesa. Olaba ne Brendamiles naye yaliwo nga yeekolera ebibi ebimukwatako nga talina muntu gwawalampa tagendangako kugundi ku TikTok nga abalala avuma omuntu never. Naye era baabo nti bamudipotinze babadde baagala mukimayo bamuggyeko eriiso lye baggyeko balimuddize. Lwaki abantu abamu babuukira lwaki omuntu akayirirwa kamulala atali wuwe? Tubeere
serious. She's really a Tubeere dragon. serious. She's really a dragon. Tubeere serious. Mulimu ebintu bye tubuukira nga si byaffe. Waliwo yagambye mbu tolina visa. Bwe mba sigirina abadde ayagala jimpa. Oyo yagambye nti sirina visa bwe mba sigirina abadde ayagala jimpa. Ekitufu okola mulimu ki? Yes, tukusanze oli smart oyambadde ova ku mulimu ova wa. Omulimu ogwange. Mukuswaza. Tegunswaza naye. Then be proud of it, tell us. Seetaaga abagumanyi bagumanyi era abo bampagira. Okola visa. Nedda mukwano. Nze nkola cakes. Nze nkola cakes. Okay, gowe natulaba omukyalo nabamujjukira mumujjukira bulungi nnyo ye Dragon Lady. One day Brendamiles yamusurprising ne cake twali kwa Ramzan tudde waka buli kimwe kyatambula kyagenda maaso mwakiraba bingi beyegaana nenyera bye nazuddeko ng'omuntu. The truth is ngenda kwongera okubanga ate munoonyerezaako omukyalo ono ndabe what exactly the truth is. Toyanziza mbale kutufollowinga mbale kutwagala mbale kutambula naffe mwe musinga laba kusimbe mukanda abeera bize kusimba kumukube twageza okutandika interview eno paka saawa eno amasimu ndoza galinga 10 business lady. Anti nina keeki y'omuntu gye mbadde ndina otwala mu abanyimiriza. Nenga keeki ki? Zonna z'oyagala keeki nze nkola keeki ne bweba yambaga n'oginsaba ngikolera. Deliveryinga. Yes. Okay, so finally tukitegedde Brendamiles teyali deported. Abadde bagala okumanya bali deported batali deported kyekyo ekituufu nange kyenzivuddeyo nakyo nti tali ki deported. Katusinkana olundi enze Nyondo Rozet akasembe bakatalekeka eri bafans bo aba Nyondo Media abatulaba bonna. Akatalekeka kali kamu nti bannange let us mind our business. Tuleme kuwalampa ebimu ebitali byaffe, tuleme kuyingira ebintu by'abalala ebitali byaffe. Buli omu akola ekintu ekimusaana ekimujjamu ekijja mu myaka gye. Akalala kenyinza okwogerako kali kamu nti bannaaye nkola cakes era nkola ne Neth cakes. So ayagala keeki yenna just inbox me nja kuba nkutuusaako keeki mbaga mikolo gyonna ngikolako. Bw'oba oyagala tusobola ogikutimbira emikolo ne tukufumbira keeki yo. Ebyokunywa byonna bitusobola bireeta buli kimu tusobola tukolako. Ennamba yange gye basobola okunsangako eri 0581 706 067. Era guys, thank you but tetwerabira kufa ku midaala gyaffe. Kayisizaawo. Okay, wamana nkamba agambeko aba Nyondo Glim nabo nga bakola ekizigo ekyakabi nolabika bulungi nnyo noonyirira nga toyeruse ne bakujja mu pimples black spots nobeera nga ate olabika bulungi ddala gwe naagala ekizigo jjukira omukyala obulungi bwo kwefaako oba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye. So mujje mutukontakte ku namba y'essimu 0524680778 fe aba Nyondo Glim mujje mutwale ekizigo ekyakabi mutwale obuviiri obwenjawulo tusiba enviiri ate era nga tugenda mu bifo ebyenjawulo yonna gy'obeera tukusiba akaviri konna kobeero yagadde oba kusuubuza ebiviri gamba nga bi braids afro kinky obuviri bwonna wigs byonna tubirina. Emmere ya Uganda yonna tugirina eddagaali yonna okwefaako mu kisenge ng'omukyala byonna tubirina n'omwami nammwe tetwabeerabidde nammwe tulina. So emmere ya Uganda yonna nga mugimanyi yonna tubeera nayo. Ate nekiseera banakubajukiza ba Brewster Coffee Operation Academy nga nabo bakuwunye mu kusomesa abaana coffee Uganda branch gyeri ng'oli Uganda genda osome nabo ogenda okujja wano ng'oli mukugu olwedde ng'olina certificate ng'ogenda kusoma busomi ate ogenda kuba ng'okola bukozi ofune akasente akategerekekako waneno mu UAE. Naawe ali waneno Abu Dhabi genda Abu Dhabi gy'obeera osomera, ali wano Dubai era wobeera osomera. Abu Dhabi branch gyeri ne Dubai branch weri era ng'osobola banoonyaako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook nomanya ebisingawo ate nga ne namba yawe y'essimu kweri ku screen yaffe oba nawe kenyini yagadde osobola okuyita ku namba eyange n'ombuuza n'embira nga nkuwa namba zaabwe n'ogera okuba nga oyogera nabo mpozi n'aba ate Speed Express Tours and Travel bano nga bakola ku byantambula gwe wenna agala okuba nga ate olambula eno UAE banage mulimu ebifo ebyokulambula bingi abatabimanyi nga tomanyi nti oba kino kirirudda wa kino kirirudda so bintu bingi nnyo wano ebyokulambula ebiri wano. So gwe wenna yonna gy'oli ng'wandagala okuba nga olambulako noonya kuba Speed Express Tours and Travel. Nawe agala okukola visa change ng'oli muno mu UAE noonya Speed Express Tours and Travel. Nawe agala okukyusa visa okuva ku status endala okudda ku ndala era bw'obeera onoonya visa ez'abasuubuzi employment visas
zino zi freelance mugende ku Speed Express Tours and Travel nagala okujja Uganda ngagala air ticket ne visa eyenda kwa 30 oba enako 90 era kozesa Speed Express Tours and Travel ngosolo basanga social media platforms zabwe zenja lugamba nga TikTok, Twitter, Instagram, Facebook obere ngoteka mute Speed Express Tours and Travel pozi ne mukasa services aina akola obugalo bwakabi tavudde kwekyo ate naberanga ina rooms ennungi awo mu Dubai wagala kumulamuko wagala kuba na mwagalwawo mufune akada akalunya tuba bateganyiza mukasa services ku Facebook, TikTok, Twitter oba also Twitter oba osobola kuita kunze kenyini nemberanga akola kinga mukutusako mubala kutusupportinga native shoots ready for videography, photography agala okukwata ka video konna akabi bamukola ngogwo wagala surprise party wona wobero lika birthday party baka wedding obaka wagala ku surprising someone in any other way tukoneko native shoots for videography and photography chatabu nyo wiki yali ku camera Nyondo witine abatumidde mwenna mbagala nyo baba tusinkane oluli ndongo mkyalo ono nkyamnonyereza ko bijinyo yatulimba. That's the reality. I'm not scared. Scared of what? For you. I'm not scared at all. I will get the truth. It's okay. I'll show people who you are exactly. It's okay. What will you? I'm ready to see everything. I'm not scared of anything. And as well, not scared of you. It's okay. Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaaga emu 9 oba plus 9 emu 5 8 9 9 mukaaga emu 8 2 mukaaga. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Welcome to the evening of the unforgettable desert adventure. I'm Denise from Speed Express Tours and Travel. Today we'll be talking about the desert safari because no trip or journey to Dubai is complete without the desert safari. Having desert safari makes you explore the beauty of Dubai. Taking you to the majestic desert of Dubai in the evening, which is the best time to explore the desert as the desert starts to cool to welcome the moonlight, and we will show you the best of the desert life like no other. The tour also features activities like barbecue, camel rides, sandboarding, quad bikes, traditional tea, buffet dinner, and more. After all the actions and the adventures, enjoy a relaxing time tasting dates and traditional tea. So escape the busy city life for a while and enjoy the brilliancy of the barren land, Dubai Desert Safari. Speed Express, dream, explore, discover. So today, I'm gonna unveil for you something you've been looking for, what we call the Nyondo dream. I don't want to explain so much, just take a close look at this woman. Look at her skin, glamouriously
I don't want to say much about that, but if you want to get yourself to look just like her, do me a favor, just inbox her and she'll get you the product at your doorstep. Yep. And ekizigo kyabere twerusa go natulaba wabula tukolera kalayo nobeera ngulabika bulungi bade kuligulawenga mukono glawenga oba kulateninga mukatono no lighteninga muko katono just nga wero kyagade oyina pimples oyina pimples oyina zino black spots mu face yo ogala zivemu tukolera ekyo kyenyini kyobero yagala tu contacting efe abanyondo glam ngoita ku number esimu 0524680778 ekyo kino naddi. Well, amangu dalanga tumaze wane ichime chanje. N'abasajja bagala sigala mukala ya mwinga. Teyuluse nengo labika bulungi. Yeah. Tosula mukisa guno. Thank you so much. All right, welcome.